Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baduba Allah batulaba era batuwuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas afshu salama. Hadisi jetugenda okweyigirizaako eva kwa Abdullah ibn Salam nga tugamba nti owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatukubiriza mu bigambo bye tulina okukola okubeera nga tutoola salaamu, okubeera nga tutooleragana salaamu. N'atukubiriza ensonga ey'okubiri n'atugamba nti wa atimu taama, muliise ku bantu emmere, funayo ekijjulo abantu balye ku mmere. N'atugamba ekyokusatu wasilul arhama, muyunge eŋŋanda zammwe. N'atugamba ekyokuna wasallu billaili wannaasu niyama, musaalengako ekiro ng'abantu bakoze eki, ng'abantu beebase. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okwogera ebintu ebyo ebina n'agamba nti tadkhulul jannata bisalaamin, omuntu anaaba akoze ebintu ebyo agenda kubeera ng'ayingira ejjana ng'agiyingira mu mirembe. Muddu wa Allah ali eyo nkubiriza obutagayaalira kutoolera bantu salaamu. Oba oli yakukyawa, oba oli akuyisa atya, mutoolere salaamu. Oba mwawukana mu ndowooza, oba mwawukana mu bibiina, tomuyitako nga tomutooledde salaamu. Tokiyita kya muzannyo ekyokutoola salaamu. Ensonga ey'okubiri, fumba ku mmere, gula ku mmere abantu balyeko mu mikono gyo, abantu balyeko mu ntuuyo zo, tokiyita kya muzannyo. Ensonga ey'okusatu, tuyunge eŋŋanda, ab'eŋŋanda zaffe tubayise bulungi, tubalabirire. Yadde bo batuyisa bubi, yadde bo nga bakuvumye, yadde bo nga bakoze eki, gwe bayise bulungi. Ekisembayo zuukukako ekiro obeere ng'osaala ng'abantu bakoze eki, beebase. Omuntu anaaba akoze ebintu ebyo ebina, Nabbi atugamba nti ajja kuyingira ejjana, mujja kuyingira ejjana mu mirembe. Hadisi eyo rawahu Ibn Majah wa sahahahu al-Albani. So mbakubiriza obutanyooma mirimu egyo, okubeera nga tetugisuula muguluka, tubeere nga tugikola obudde bwonna. Tutooleragane salaamu, tuliise ku mmere, tuyise bulungi ab'eŋŋanda zaffe, era tuzikukengako ekiro, tubeere nga tusaala, tufune okubeera nga tuyingira ejjana mu mirembe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ensonga ezo, era tubeere nga tuzikola, era musaba abeere nga atuyingiza ejjana nga tugiyingira mu